Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribinga ate munyigene kade bagita Faali TV jimba n'amawulire agaba gatambula okwetuula eggwanga lyattu Uganda mabali mu ggwanga erya Canada mutoto mbatumiddeko ne Saudi Arabia mbayitire mwana muwala manyikiddwa nga Linda Dani ono yakolanga ku NBS era ndooza kwakyakula Linda Dani ekimunywa tewali akimanyi kubanga mwana muwala eyali anyirira okufaako obufi ng'ali kugabanga bamunywako n'amata n'oganywa essaawa zino embeera yatabuse oba bulwadde ky'obuyonka Linda Dani tewali amanyi bannayuganda bangi bavudde nga bagamba nti Linda Dani yalibanga yalumbibwa akalwadde akawuka oba akamakerenya ati nga kikali mu kumuyonka mwana muwala akyuse mu bbanga eritali lyawala si oli eyanyiriranga abasinga bagamba nti oba olyawo olwo ebisaaji byamuteekamu ensimbi y'omusiiga ebirwadde embeera yekyuse enaakoze Zuwena abuli n'agamba nti no comments zino abantu zemuwandika ku physical appearance z'abantu zandibadde zikoma kubanga temumanyi ntalo kiziba balwana eyo muki mu silent oba mu kasirise Linda Dani Zuwena asinzidde ku kaposti nga bw'okalingando zulengera Linda Dani mazima ddala alengera omwana muwala eyali anyirira okufaako obufi kulanga pulezidenta wa NTV naye n'embeera ekyusa ekintu kimuyonka okufaako obufi ye Zuwena agaye mulekeraawo agambe abo ku social media nti balekeraawo kubaako ne comments zibakola kyobaka nebiboogera ku ndabika ya Linda Dani nti balekeraawo mbu okubyogera olw'ensonga nti tebamanyi byayitamu eyo mu kasirise entalo zaalwana Linda Dani yalibanga ekyamazima alinamu ekirwadde ate ekirwadde ekirwadde kye bagamba kino ekirwadde buno obulwadde bukattira buno obulwadde buno obukambwe obwamukerenya nga buli mu kumuyonka ate kirabika ndowooza baabumusiiga bakabumusiiga banga si ggwanvu biseera bino owassa ekyo nga abadde abulira ndowooza nga abadde akwasaganya bulungi oba medicine ye eddagala lye ng'alinyumira bulungi kakati awo tetumanyi naffe kubanga agemesa ebyo obulwadde obwo webutabukira nga totekenga bulungi addagala lyo bulungi nga tolikwasaganya bulungi awo oba obuleese buba bujja kuyonka nawe obuwuliremu kati Linda Dani abasinga bagamba nti oba olya yasikipinga medicine ye yasikipinga oba yalibuuka nga ekyamuviirako okubanga endabika ye ndowooza olengera omwana muwala bwe yali ayakaayaka baaba yali anyirira bitya kati ekyebuzibwa Linda Dani obulwadde yakabufuna bufunye oba yasikipinga ddagala nga yabadde abulina kugambye bingi ebyogera ku social media ne ku NTV lakyakolako olw'ensonga nti bambi alabika bubi nga bw'okiwulira ekyamazima eno ensi erina engeri gyekyukamu era tobeeranga mulungi ne weeragira ku banno n'obeera nga bayisaamu amaaso olw'okubanga gwonyira amafigo olina amafigo agaabala Linda Dani nzo gamba essaazi wa myaka 6 naye nga ate muwala muto oza mujjukira akayimba ka B2C kebayita munda awo oba tokamanyi genda ku YouTube okanoonyeeko omuwala yali mu vidiyo yogwe bagambako oza mulabya akafaananyi Zuwena keyakozesezza ku gundi ye ku social media platform ye ngayogera ku mwana muwala ono nti balekerawo okumukola ki bambi okumukugamba okumwogerako olwa physical appearance olw'endabika yajalabikamu silent kubanga tamanyi biki byayitamu eyo mu silent Linda Dani alina ebirwadde ebimuyonka dengera gwe bwafaanana kati yenna gyakoma okogga kuwanvuwa akogga awanvuwa amagumba gonna gamwereeze mukazi wattu kirwadde kimuyonka ate mwana tunno buli kafaananyi kaleeta kaba kanjawulo buli kafaananyi ka postinga kaba kanjawulo kibategeeza nti kimuyonka obaera wabeera nga muneneko enkyabeera agenda akende luddako akende lunaku aba akendeera byebyo bimuku ebitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media jukira NTV naye yali yemwagala ng'akyanyirira ne kasaazi owuyo agenza akogga aggwako kati egamba Linda Dani omulimu ogira ogulesse kubanga NTV nzo yafunira dda omupulezidenti omulala yakolanga ku NTV da beat
eyekawungeezi program ndowooza eyekawungeezi bagita da beat bwe yakolanga ne kati zino baafuna dde n'omuwala omulala akola ki agikwasaganya ensonga alinda ddala eyaggwako yali alabika bulungi ne kakati talina ngeri gy'ayinza kusikiriza mu bantu kulaba da beat tikira abasinga balabanga program ya da beat lwalinda ddala olw'ama ipusi ge n'amafiga ge g'ayina olw'endabika ye olw'okubanga mukyala mulungi mukyala ayakaayaka naye kati ssaawa zino si yoli yali ayakaayaka baaba yenna alabika bubi ate bunaku olukyayongera kulabika bubi naye ng'ebisa ebisinga ngawe mbagambye nti buli obulwadde bumu ku bulwadde obukyasinza okuba nga bunyuunyuuta abantu obulwadde abasinga babuyisaamu amaaso naye busobola okukunyuunyuuta mu bbanga ttono n'oba nga wenna oweddewo aba musiga busiizi abajja abadde abulina skipping eddagala aya baasi tewali amanyi NTV yagambye linda ddane sooka munnange okole ki weetegoloddeko wali ebbali tuyite mwana muwala omulala ayaka bana bawala oluusi abalungi oluusi bagendayo n'ebisajja ebyasabira nga birina ssente tafaayo bakirina birwadde musiga ebirwadde tafaayo yaba afa ssente ate kati nolinda ddani baa ebisajja abadde abifuna mbujjuvu kubanga emmotoka nga akyusa bukyusa agasajja agalina ssente gugamba jangu bebbi nja kukuwa nga kikupika omusimbi naye nga kikulekera ebirwadde baaba lengera gwe bwafaanana wala atunda kana akafaanyi n'ogamba oba si byaddala naye nga byaddala n'ogamba oba ndoota taba emabega awo omwana yayinanga ekinsuti naye kyonna kiggweredde ekinsuti kiweddeko alabika bubi nga wuki alinga ow'emyaka 6 alabika bubi ziwena yamuwolereza agambye nti munnaaye lekerawo okwogera olw'endabikaayo tuwensonga nti munnaaye twali amanyi byayitamu eyo mu private alina entalo zalwana mu silent eyo mukasirise bazita silent battles muzeezo lekerawo okola ki okumunnanga okumwogerera omwana mwala yalabika obulungi kugambye tuba mulungi ne weeragira ku bantu abaana bala bangi abalungi abeematira bulungi bujja kusaanawo mu bbanga ttono lengera gwe yali yaayako ono mwana muwala niba kiki manyagamba sibo ebyaba n'ebirwadde byabwe nga bibanyunyuta naye nga balabika bulungi naye basikipinga eddagala ne bifuukuuka ebiryoka bibayonga ku sipiri ne bibamalawo bonna n'ebiryoka bikumalawo wenna kati erinda ddane ensonga zeezo mulengere awo mulengere si oli yali ayakaayakana ate okumanya ng'omwana ono omuwala yakyuse n'addugala n'okuddugala kugamba obulwadde bwamunyuunyuse n'ekkala ne bugitwala ne butwala omubiri n'akaddiwa muneebyebyo linda ddane bw'atyo yakoze ki bw'atyo ekirwadde bwe kimunyuuza kimumalawo kimuyooka ndowooza olengerawo ali mu studio za NTV da beat nga bagenda kutandika pulogulaamu muneebyebyo ebitambula genda mu kavidiyo ka munda awo ojja mulaba